mu ngalo. No time, nobody say. Nobody agamba yo, teri agamba yo. Mutwale kumi na mitwale ebiri. Aliyenisikiria wame tumwagire. No time, nobody say. Nobody agamba yo, teri agamba yo. Mutwale kumi na mitwale ebiri. Aliyenisikiria wame tumwagire. Chida omutwale kumutikati wano aga tiketi musembereko. Etiketi omutwale kumusembereko saidi wano. Musembereko omutwale kumu tiketi zituli wano wengine. Mutulaga aliyenisikiria ambaye nti abana b'ekisaka tulina kye bayita ki? Chida.
No time, nobody say. Nobody agamba yo, teri agamba yo. Motwale kumina mitwale ebiri. Ali enisikiri wambe tumwagire. Ayagala poloti 5 ku 10 nga za byapa zizino ebuddo kisozi ku kyalo kibayita Sumbwa ebyapa webiri amakubo malungi ate weziri wakuze osobola n'okkolera e Kampala ku Sunny Town eziriranyewo nawe ayagala poloti ez'essente entono nga za ndagaano 5 ku 5 weziri essente Mabukasa Wakiso Bombo n'ebitundu ebirala kubira nannyini poloti ezo akubulya essente n'ebisingawo ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo temuli bulooka yenna. Gwe ayagala cakes eza buli kika n'okuyiga okuzikola Morris Cakes and Bakery Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala balina donuts bread eby'omulembe basangibwa Wakaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Aba Pasha Styles Fashion Store abasangibwa ku Ham Shopping Grounds Block U shop number U78 ne U79 basuubuza ate naawe agula kamukamu. Balina engoye nga t-shirts, plain n'ezo eziriko ebifaananyi, sweater shirts, jeans, shorts, capes, unisex pants, jumpers, MCP, branded stockings, sweaters, kossa ne jacket. Basangibwa ku namba y'essimu eri wansi awo ku call ne WhatsApp naawe ayagala okuderivalingira mutegeregana. Amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga
baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.